agamba atalina bikozesebwa agaana agatukolerewo alwaki gwe nga gwe omukyati wagamba nti nzeka agaike kintu oluto oba wali olwagala namugamba akole withdraw ndoza nemulemerera n'agaana wali olyawo oluto olukoze ekirulumye olwaluma walowooza ki namugamba kimu njagala kudda waka akaseera ko ng'olina visa nagamba atya yagamba nja kudda Uganda nyonoonye obufumbo bwe buli omu waali walabira omwezi n'enjuba kya muwendo nnyo gwe wenna akyali omulamu lunaku olukya obeere ng'ate weebaza Mukama Katonda olw'ensonga nti bangi abalusuuliddemu akaba naye ate gwe okyali mulamu nga newankubadde tolina mpeera oba tolina ssente z'omusasula. Ankwaniriza gwe wenna yakatweyungako ku Nyondo Media nga bulijjo yenze Nyondo Rozet era nengenda maaso n'okuba ng'ate nkutuusaako stories ez'enjawulo, stories ezinyuma, stories ezikaabya, stories ez'ennaku, stories eziwa essuubi kwegamba wonna naye ng'ate tuli mu UAE era ng'olunaku olwaleero tusinzidde ate shalja okuba ng'ate tugenda kuba nga tubatuusaako story y'olunaku olwaleero. Mbadde kapati ka mukwano gwange Irene, of course my designer, mbadde nekanekanye nga ndi very smart, masanyu amangi naye ate at the end of the day it ended in tears. Why? Kuba mbadde nkyala omukyala najja nanga Rozet anona kuddayo waka asooka tube nga tukolako kweno story kubanga waliwo abantu bajagala okuwoola abali eyo abaneekwekako abasuula obuvunaanyizibwa ate nga bali badde beetaga ne bajja ne bakola ki ne banyambako nabe stories ez'enjawulo z'okoze naye oba oli awo nange bennonyanyiza okuba nga nkola ki nga mbafuna. So nga era bw'okimanyi nti Nyondo Media tuli wamu nammwe eno nnaku olwaleero katambule ne maama w'ababebi abaana be ababiri kasooka tubuuzeeko nate yatumanye ensonga lwaki azze ate ku Nyondo Media kyagala okutaanya kyagala okuyisaawo weewaawo tusanyusa okulaba maama sanso basanga yebaleko nnyabo amannya gaffe n'eddoboozi. Amannya gange mpitibwa Lukia Namubiru nsinzidde wano Shalja Alnada wembeera era we nazaalira abaana bange babiri mu ddwaliro lya Kasimiya hospital baba nongoosa bulongoosa bombiri babakulongoosa buli mwana ayina bbiiru ye bbiiru zasasulibwa nedda tezisasulibwanga nasasulako ey'omulenzi naye nga basigala batubanja kubanga ssente zaali nnyingi ne bakkiriza omwana n'afuluma ze mbadde manyi tina omwana otona kumaliza bubbiiru zabeere mu ddwaliro ebyo baabijjamu basobola okunzikiriza okufulumya abaana bange olw'olulimi lwabwe oluwalabu kubanga ndumanyi kati sokoleke bano abaana be wakasookerako okuzaala oba Uganda olinayo abaana be bano abaana bange bokka be nnina mu bulamu. So niye first born wo ono ye second born ono mulenzi ono muwala ojja otya Dubai? Najja Dubai nga nze kuba kyeyo 2014 mwezi gwali gwakusatu 2014 mwezi ogwokusatu saawa olwayo tuli mu 2022 gy'emyaka emeka? 8. myaka 8. Otuuka osooka okukola? Nasooka kukola Fujeera gye twatuukira era there is migration there eri yange eri Fujeera. Fujeera akola wali okola mu company ki? Company sigimanyi bulungi kati yavaawo. Company yavaawo. Wali okola mulimu ki? Nali nkola ba housemaid. Okuva Uganda n'ojja n'oyita mu company n'okola bwa housemaid. Okola mu bbanga ki? Fujeera tesooka kungendera bulungi emyaka 2 gy'afa olw'embeera tetumanidde emmere yaabwe nga tulwalalwala nnyo ate nenzija nenddamu nensitula buto kubanga nze nabeera ku office nga bangamba okudda ewaka ne bagamba sijja kuddayo najja kukola. Natuuka ku office nembeerako buli kiyumba kye bantwalamu nga nkigaana mpaka 2015 nenfuna ekiyumba kye nakubamu emyaka 4. Emyaka 4 ne stop? Nga hoddako waka? No.
kubanga emyaka gyange 2 gyafa. Okay, noyagala okwesasuliza mbere mu myaka 2 emyaka 4 emirala. Naye lwakubeera tebankolera visa. Tale esokoleke mu nyumba gye bakolera visa emyaka 4 mirambirira. Baali bakopi tebateeka visa ya mu katabo kange. Wakimanya ddi tebakutula mu visa? Nali nvaayo nga ndaba akatabo kange kakalu ate nga be bakayina. Bakakujjako ne bakatereka? Bakatereka. Kati gwali omanyi bakola visa? Bakola visa nga nkimanyi ndi ku visa. Emyaka egyo ena mwe nakubira ekyeyo Fujeira nali ndabirira abaana 12. Nga tofumba tolongosa gye tulabira abaana bokka? Byonna nga mbikola kubanga boosi yali mujaasi omukyala n'omwami we nga yaritayaringa ng'abeera waka. Ng'olimu omukozi omu omaze okikuba? Maze okikuba. Omaze okukizuula nti tebankolera visa mu passport. Akaseera ko nteekateeka yali ki? Kufuluma oba oli agala genda kuba kyewalala? Nali njagala kubeera mu Dubai. Yasobola kufuluma nga nkyayagala okukola. Okyagala okukola? Bw'ova wadde wamala okukizuula nti walina byogera bakuteekayo dda wayogerako nabo? Twayogerako awo Amnesty ya 2018 we yajjira. Kati bo Abawalabu balina engeri gye boogeramu n'Abawalabu bannaabwe ku migration ne bankolera eyo visa y'emyezi 6 era kwe nazaalira n'omwana wange omulenzi. Ne bakola visa nga Amnesty ezze ne bakolera visa ya myezi 6. Visa myezi 6 gyeri nga sikimanyiiko. Gyeziri. Ne bagikola? Noddayo n'obakolera? Navaayo kwe kubeera muno mu Sharjah mwe nafuna ogwera gw'aba housemaid n'enkola emyezi 4 ne meetinga taata w'omulenzi. N'okola emyezi 4 mu kiyumba? Kati omwana omumiitinga otya ng'oli mu kiyumba kubanga batalina oba oli mu nnyumba there is no way never omumiitinga omuntu? Taata w'omulenzi nali nkola part time jobs. Nkola wano nkola guli nkola wano. Omumiitinga taata w'omwana? Taata w'omulenzi namumiitinga twatandika okudeetinga 2018 mu Novemba. Era nsobola mu Novemba mwe nafunira olubuto. Mu Novemba wamutandikira? Wafunira olubuto, wali ready for the lubuto oba? Nali sirungi. Lwaki wagezako oluprotecting? Namugamba n'agaana. Bayagala omwana? Ye yagamba talina bikozesebwa. Stop. Agala kufuluma tumuleka ngende. So otandise okukola mu mwezi ogw'okumi ofunye omwami wo omwezi ogw'okumi n'omwenyini mu Alnada? Yes. Yali muki? Yali muna Uganda era nga bamuyita Rashid Senyonga. Kyeyune. Ogambye mbu yagala talina bikozesebwa azini bitya? Okubeera ne condom. First of all, olina emyaka emeka? 28. 28. Just mbiri munene. Agamba atalina bikozesebwa. Agaana agatukikolerewo. Lwaki gwe nga omukyati wagamba nti nze agaike kinti olubuto oba wali olwagala? Namugamba akole withdraw. Amugamba akole withdraw ndoza nemulemerera n'agaana. Wali oli olubuto lukoze ekirulumye. Olwaluma walowooza ki? Namugamba kimu njagala kudda waka. Akaseera ko ng'olina visa? Nagamba atya? Yagamba nja kudda e Uganda nyonoonye obufumbo bwe. Ng'ojja kudda e Uganda nyonoonye obufumbo bwe? Bwakigamba nozaako ki? Nosaba nogamba mwana kamuzaalire wano? Nakiri ng'ogenda natwenga okufuluma
nalwanako embeera yonna n'entrying okugenda e Uganda ng'awoza kimu tolina gy'olaga olubuto olina okulugyamu nemugamba nedda ffe waffe tetugyamu mbuto suggestion yayagala olubuto olugyemu ye yayagala olubuto nduggyemu nemugamba ewaffe tetugyamu mbuto era sirabangako omuntu ajjamu olubuto nina okudda e Uganda nzaala omwana wange nja kufuba mulabirire ate tolina gy'olaga so nenjiya makazi nampa eddagala aŋŋamba eryo eddagala likozese oliteeke mu lulimi eddala olisosonseke gye lirina okugenda nemugamba ekyo sikisobola eddagala yalimpa dyo yalimpa nendikwata nendiwuuzumya mu kasasiro okufiira wano nzira ewaffe nenzaala omwana so nengenda mu kiyumba okukola nga manyi nina olubuto ntryinga ebyokukola naye ngaembeera sinungi first time kuba n'olubuto olwalalwala osumagira bosi akuvuma nenvaayo nembeera kuno mushalu janga njiga guno njiga guli ng'otumya oli lubuto akaseera kolwaki gwe tukola air ticket gwenga gwe nodde waka nali sina bulungi sente nafuna sente olwo kugamba kuba ewaka sente zizi walizokoza emyaka egyali ina emiraba gye zaali ziri tudda sente ezo zakola ebintu bingi sijjagamba mba nazisindikira bakadde bange no nasindikira oyo omuntu yennyini nangulirako ettaka eddamu nangulira ettaka eddala nenzimba y'akayumba kati era ettaka eddala nabadde ngenda kulitunda olw'omuwala nibaŋŋamba ndireke ani yakuganya okulireka omukyalo oyo gyali kakati ebyokudda waka obisazizaamu mulinga oli ready okukifa esimu okuzadde wano eno nali ready nagamba ekijja kijje olwokutyagala kumuleka mabega sibo kiri naye yenga yandeka naye kati ndaba wano wendi nali nkubisaamu emirundi egi obunene yes nagenda ku airport nga negulidde tiketi najje nindamu neŋŋamba wano sigenda kuzaalirawo omwana ensi nga geno sente zinaavaawa naye mukwano gwange gyali eyo naye kati yagenda mu America naye gyali eyo nemugamba Susanna I want to go home nagamba okay we shall manage you go twali babiri ku airport ogenda okuyita mu sikaani eraga olubuto omwana atudde muli munene olwali bbanga ki emyezi ena kitundu omwana akoleda amaze okugejja ate ng'agejjedde muno nebaŋŋamba togenda kuyitawo sikaani eganye netubeera ku airport nembagamba nina ofuluma abantu abanene shanze ndi muti olubuto just lugeze bugezi nange emyezi gyali gikyali so nebagaana bagamba Lukia no go back to Uganda leave it for God you'll deliver here your child Baana kitwayinga ebifunda 3 ekizako enfunda 3 nekiremerera okufuluma olwo ng'okyalina ebbaawo omusajja tatawo olubuto obanga yali waali naye ng'ali bibinze nga nsammula gwe genda nagamba olubuto oluggyemu ze tonneesibaako twali ku Lulu Tower twali tubeera bangi bamumanyi baali bakola naye mu katale baali akozesa linnya lya Longido wano yali akozesa naye nga ye Rashid Kyeyune Ssenyonga Taata saawa zino ali luddawa Kyeyune oyo Ssenyonga yandeka n'olubuto nga lwa myezi 3 nadde e Uganda era yali atryinga okundeka mu nnyumba abantu ne baŋŋamba Lukia
ozukka obongo omusajja aguleka funa kyowamba ekinamunyigiza nembagamba nze atalina katabo ke singa katabo ke mbadde nina kinaaliwambye nebiggwera ku poliisi tagamba akatabo olwedde takalina wano naye omusajja agenda Uganda enkya aliyo akudduka nenkwata akasawo kaali katono bwe kati ka pushing bag kenawamba nenkweka so nagezaako okunyigiriza mu kiyungu ankube olubuto oluveemu n'ebikonde nimbewemu lwakuba yanjasa ekyenda kyemmere yakyasa atya yankuba ekikonde olubuto oluveemu omwana yali eno ku mugongo so ebyo byonna mbimanya nga ngenze mu operation nakubira ambulance babiŋŋamba byonna luvannyuma bakulongoosa bannongoosa kubanga mutabani wange yali alina ekintu muno ekirira mu bulago. Sikutegedde omanyi otya nti nno omusajja yakwasiza ekyenda kubanga oba yakwasiza ekyenda nsuubira kali kaseera before nga onagenda kuzaala mwana ng'oluto lukyali luto kale ekyenda omanyi otya nti bakyasizza ekyenda damanya nga tuli mu ddwaliro baŋŋamba ekyenda kyayatika azindi yali yakiteekako damage. Yes. So nembeerawo n'agenda e Uganda n'agamba ekyo ekibuto kyo ojja kukiriira n'ekyana kyo sirikwata ddiramu egi mbu nkusindikira ssente nakugamba olubuto olugyemu n'ogaana nti oyo omwana sirimubala mu baana bange. Eyogera ebigambo byali bingi nnyo nga binyiiza naye ekirungi yali akimanyi nti nno mwali mubeera mwenna era nga kimanyi nti omwana wuwe oluto nga kimanyi nti lulwe teyalwewakanako kati sawa nomwogera temwogera tetwogera. olina enamba ye? Ngiina. Kweri ku WhatsApp zonna n'eze Kampala kweziri. Bw'omu WhatsAppinga kagamba ki? Talina kyanziramu. Talina kyakuddamu. Yani? Ye Rashid Kyeyune Ssenyonga. Rashid Kyeyune Ssenyonga. Omanyi gy'abeera? E Kampala simanyi. Just omanyi mannya ge? Olina ekifaananyi kye? Mbiina. Byonna obiyina. So, bannaaye ekintu okuzaala si musango ate okuzaala si kive era si kibi naye ozadde mwani ozaalidde wa mu kaseera ki bimatarenga kubanga nga bano tuli ku ddungu tojja kuba byeyo yes kiggwawo by mistake nekijja naye ate si kyekyandibadde ekirungi era nkubiriza abaana mwenna abaliyo nga mwajja kukola mufubenga nnyo okulaba nti mba musazeewo ngenda mu kikolwa mwe protecting nga olw'ensonga nti akaseera katuuka ne kigaana nga weyandyagadde okuba nga odda ewaka naye nga bizibuzibu abaana abagiyingire mu zo saawa zino olina visa nedda tolina visa n'abalanyi tebalina visa tebalina visa so omuntu olaba kati omuntu okufuluma it's not that very easy omuntu okufuna pass out n'afuluma nga ali bwomu naye kati wabeera nga alinako abaana kale omukyala alina abaana bali basatu balambirira twakamanyako omwana asooka kitegeeza abaana bane eno buli omwana kitawe si bwekiri so n'olw'ensonga eyo saala nnyo ebiseera bisinga kujajinga muntu okumusalira musango okwogera kino kwogera kiri kiba kyagwa kiba kyagwawo nowona asala omusango n'oyomba n'omunenya kiba kyakola ki kyagwawo kiba kyajja so n'olw'ensonga eyo mwami Twaha Ssenyonga Rashid mwami Rashid Ssenyonga Kyeyune Twaha gonna amanya gali ana taata gago nsaba go wenna ali ku Nyondo Media ngolaba story eno nkole ekintu kimu kyokka sharingira video eno ku buli any social media platform tufuba okulaba nga story netuuka ku mwami oyo tata wa baby ono emutuukeko yes obanga temutuuseko ye nga ewakiri etuuke ku b'eŋŋanda ze bonna mwenna abaliyo abamanyi Twaha Ssenyonga ye Twaha Ssenyonga Rashid Kyeyune so wonna ng'omanyi omwami oyo yali akusamanya ki ng'akyali wano Longido so nsaba gwe wonna amumanyi bw'obanga olabye story eno osobola okugimutuusaako oba famire ye mutukolera ekintu kimu kyokka mubawe story eno era
Bomba mulebe story eno momwe nyini mwami twaha obanga olebe story eno ne family yo banga olebe story eno tusabe ekintu kimu kyokka muyambeko omukyala abeere nga atakomyawo omwana wammwe ayinza okuba omwana omukyala maybe temumwetaaga temumwagala naye ate omusaayi gwammwe guguno weeguli at least mununuleko omusaayi gwammwe omwana adde gye muli so tekijja kunyuma nnyo kuddeyo kwabanga gwe oli bulungi osula bulungi bakabuyine nga omwana wo yabonaabona yasiranire no ku ddungu just nsabasaba neggonjebwa si nampaka aye nekirala abasajja ebiseera ebisinga nze nsabayo ekintu kimu nti wobeeranga toli ready kufesinga all that happens anything that happens obanga toli ready then nze ngamba ensonga ezo wandibadde nga tukola ki tuzeewala naye ojja n'okikola ebivaamu togenda bikola ki kubigumiikiriza bonosawo n'okola ki n'odduka so tukusaba gwe mwami Twaha Rashid Ssenyonga kyeyune wuliriza omulanga gw'omukyalo ono mwana wo guno musaayi gwo niwoliba olazeewa n'oliba olazeewa omwana waliba aliddawa n'oliba aliddawa era omusaayi gwe gulisigala gutambulira mu veins z'omwana ono so mbadde nkusaba neggonjebwa lya maanyi nnyo jangu onunule omwana wo nga lino bakudda ku bantu ate kusumbuwa nnyo bantu redde gwe taata w'omwana gy'oli ate ng'oli mulamu bagamba enjovu teremerwa masanga gaayo ono omwana wo tukusaba neggonjebwa oba maama wakuzaala oba taata wakuzaala banga bakyali balamu tusaba mujje mununule ate omusaayi gwammwe mununule omuzukulu wammwe oba olina bannyoko olina baganda bo mugotaganire wamu mubeere nga muyambagana ate mununule omwana okubanga musaayi gwammwe gye bana gye bulaga tomanyi kyagenda kubeera mu maaso oba okiraba kati tuvudde ku mwana ono kiri amaze okutambula agenze simwe kiri omuzadde mu ddwaliro bamunongoseza yazaalibwa omutima guli ku mabbali g'ekifo kyagwo ne bamuteeka mu NICU for 1 month nga basesetula mutima gudde mu kifo kyagwo wenagenda okulaba omwana wange nga wayisewo ennaku 3 ne musikako obuwaya nga mmanyi bamusi bakuba empiso samanya biri ku nsi nembeera actually mu koma ninensanga n'enviri zange nga bazisaze mu ddwaliro bangamba mbadde nina omusujja ku bongo banzijanjaba bakujjanjaba wano obulamu bwe basooka okutaasa by the way that is something good with Dubai. They put someone's life first and then money comes later. Yes. So twava nagenda mu ddwaliro nga omwezi gwa October 11 webanongoosa omwana waali wakutaano era ne tuvaayo nga mu nnaku z'omwezi nga 28 mu October. Novaayo wajja ne birth certificate ye? Birth certificate bagikwata kubanga fayiro yange eriko unknown. Sirina musajja mu ddwaliro. Tolina taata w'omwana. So tolina marriage certificate mu bufunze si bwe kiri nti toli mufumbo tolina kipapula kiraga nti nno olina omusajja gw'oli naye obufumbo. Ekipapula nkirina marriage certificate njirina nagifuna. Marriage certificate? Ate wagijjawo? Baluwa yagimpa. Bakuwa marriage certificate naye ng'erimanya go na musajja ki? Yaliko amanya ga muntu mulala nze netekawo agange n'omusa ne Rashidi. Nekiraga nti nno tuli bafumbo okuva e Kampala wabula toyogerera wano bakusiba. So ogirina? Yes, ogirina. Omwana omaze omugyeyo Rashidi omukubirako kasimu nti nno kati okitegeeza oba olina gundi birth certificate oba olina gundi marriage certificate. Kawola omwami w'oyo kawola omwami w'oyo nateera era ne family bakuyambeko ku kyona omwana kaso naye nakitaabwe nekitaabwe netunamukowoola olulwe buli omu ayambeko omwana owuwe. Nkowoola bonna baganda b'omwami wange Rashid Kyeyune Ssenyonga Twaha abandaba obudde buno akaseera kano kempitamu mu Dubai wensula sente okulya olumu tusula enjala n'omwana wange kubanga muni w'amata
ate amata ganywa ga bbeeyi dira mu 10 wekikubula tajja ganywa akatono akanywera mu nnaku 3 ne gaggwawo amangu nkowoola baganda b'omwami wange mwenna abandaba obudde buno bajjajja b'omwana wange omulenzi basenga b'omwana wange omusajja yandekera omwana yandeka n'olubuto ntobye buli kimu era nsaba buyambi njagala kuzza baana bange Uganda ndeete n'omuzzukulu wammwe wadde nze yamwetuumira amannya era mumwongera amannya g'ekika kye omwana wa Nnyonyi. Okay, so nga tuvudde ate so katusabe nsaba mu mwana balaba Nyondo Media banaye mu subscribe ku YouTube channel eno mu likinge mu commenting natira mu sharing okusharinga is the very important thing tubuliwo sharing nebera nga ate etuka ku mutwe ogwevunanyizibwako kiba kikola amakulu g'amaanyi nnyo so mwami twaha okoleddwa mu bitiibwa nunula omwana wo family yo manyi buli muntu abeera ne family itamuko family yo bana bajini bajira biwadde oyinza okuba bayitayo nga tiwabagamba nti waleko omwana eno ku ddungu so yeah oyinza kubanga wakisirikira kutuganye oyina omukyala era bagala nnyo protecting omukyala wo naye mukyala naye mwana wa naye yazaalibwa nono mwana gwe yazaala naye muki mwana talina nja unabana balaba okoze eki bozanye still naye alina omusayi so bona bafana bebamu bona basigala baki baana so n'olwensonga eyo naye mulwanirire omwana wo naye akomewo kubanga musayi gwo abeere mu baganda be so tuwude ku mwana asooka owokubiri omufuna otya omwana wange owokubiri najja okumufuna nali engeri ginalina eddagalamu eryakoma mu mubiri nga sobola kuyonsa ono ate ne covid nga zze 2019 ayokya nga tolina ojja kasente buli omu gosaba kugamba setulinamu sente so nafuna omwami omulala yayagala nnyo omwana wange sijja muwaayiriza yagamba mukazi gwe ozadde ekyana ekirungi singa nange ompaayo ekyana yayogeranga mu byokusaaga naye okuva olwo ne tubeera ba mikwano ng'aleetera omwana wange amata amuleetera pampa omwana kuva ono ddala n'amulabirira ng'anywa amata teyayonka bulungi olw'eddagala linalina mubiri baŋŋaana okumuyonsa okumala emyezi 4 so neŋŋenda nembeera neko ne taata omupya ng'alabirira omwana wange buli kimu akimuwa netubeerako mpola mpola nga tutambuza obulamu nje najja omwana owokubiri era yono omwana wange omuwala amuyita Shamal namutuuma Shamal naye yamutuuma erinnya lya Fortunate kubanga taata mukatoliki kati mumaze mutandise okubeera mwenna siwa kiri era omwami oyo mubaddewo temukoseza anything to protect the pregnancy olongo osuubira ki olubuto lwajja naye saasooka lumanya bakantema mu ddwaliro omusajja oli bwe yakugamba mbwagalayo muzalireyo omwana watwalanga serious kogwe nti katukole mwana muzaale oba ebyo byaliwo mu jjooko yali asaaga kati embeera twabeerako ne wa mukyala Nakafeero bamumanyi yandabirirako ku mwana wange omulenzi era mwebaza nnyo Mukama yali musasula kubanga ffe abantu tetusobola kusasula Mukama yali musasula nensobola okunkulizaako omwana wange netubeerawo yambeererawo oyo omukyala saawe naliruddawo abeera ku Buheera naye simanyi waabeera mutumiddeko Kama amuwa omukisa ogw'amaanyi ate amuwangaazi amiina olumaze okutegeera nti ofunye olubuto nalutegeera nga ndi mu ddwaliro
Salam, sit down. Nagenda. Tagenda koma oyo mwana. Oli mutuufu mama. Nagenda mu kiyumba okugenda okumukolerera nga wa myezi 6. Olw'embeera ya corona twagala ssente pampa za base yali akozesa. Nemulekera mukyala Nakafeero. Sit down walla, sit down. Namubiru. Sleep here. Nemulekera Nakafeero, mukyala Nakafeero n'amusigaza. Mpaka emyezi 8 we nakomawo okuva mu kiyumba. Naye embeera teyantambulira bulungi. Okay. Omubu akaba nga n'omulala akaaba. Sorry now. So era olubuto nagenda nalo mu kiyumba. Naye ngomulesewa yali ne jjajjaawe mukyala Nakafeero. Omukyala naliko okubeera naye. So netubeerawo nengenda mu kiyumba okukola. Akuba ne mu kiyumba tebyantambulira bulungi, nakosebwa. Omwana wa boss omwami amaze okukitegeera nti yani amannya ge. Omwami bamuyita Bernard Mubangizi. Bernard Mubangizi. Mubangizi Bernard. Abaami baneeno tomanyiko Uganda waji babeera bombiriri ababiri tomanyiko kino yali abeera ono yali abeera wali eri. Omwami wenako n'abantu be bomanyi bakika bantu baabwe. Omwami Taata ow'omuwala abeera Ntungamo. So bonna abafunye wano sigamba nti n'okuva ewaka wali balabyeko. Bonna baawano ku kye. Ate amaze okutegeera nti olina olubuto. Omugambye yareactinga atya? Yagamba olubuto ye alwagala, omwana we amwagala. Ekyokulugyamu teyakyogera. Agamba omwana we amwagala. Ki ekyaddirira? Oba omwana yali amwagala sawa enalirunda. Kati akaseera ako yali gundi dinata bali babawumuzizza abakozi abasinga ate nga yagamba talina ssente. Naye ye mu kyokudda e Uganda teyaŋŋamba mbu adda Uganda. Yabulawo bubuzi. Temwayimbako wadde. Abaami baneeno temwafunamuko okusikanga n'omuguwa n'okulwana. Nalwana ne taata w'omulenzi. Ye mwalwana. Yali nsonga yakuba nti yali agenda ng'omaze okukitegeera. Mwali mufunyeko obutakanya enne. Okay, nga tuvudde ku taata w'omulenzi yono ye. Yagenda okutukoga temwalinawo butakanya maybe nga yagamba nti oba waliwo obutakanya n'agamba nti kagende kakozesa. Yagenda omugwaggwawo ye n'atambula n'akola kinagenda nga totegeere takugambye nako wa. Yes. Yagenda bugenzi. One namba ey'essimu? Eya wano gy'akozesa ku WhatsApp. Oyogerako naye akugamba atya? Agamba ajja kudda akolerera omwana we ali mu. Ajja kudda akolerera omwana we essaawa eno omwana amuwaaki? Era talina kyamuwa. Naye nga bumu ku ndege tengayogera bulungi. Omanyi gy'abe ogambye abeera Ntungamo. Onaasobola okupa ku namba z'abo abaami be ababiri nenjogerako nabo? Njazikuwa. Ebifaananyi byo tatawo n'omwana omuwala obiyina? Byonna mbiyina. Ogambye yaani? Ye Mubangizi Bernard. So Mubangizi Bernard naawe wazaalamu uno omukyala, omwana wuno wa buwala, mwana ali very beautiful. Mukwano saawa eno omwana ono waali sigamba nti talya, sigamba nti tanywa. Ayambala pampa, alya, anywa, yeetaaga pampers, yeetaaga buli kimu. So naawe obuvunaanyizibwa wamulekera omukyala. However ogezaako okupromisinga naye ate ekimala. Tusaba abafamireyo oba oyinza okuba nga naawe tuwagamba afamireyo nti kudungu walekayo omwana babuulire ekituufu. Oba era nsaba gwe wenna alaba vidiyo eno yongera okugisharinga abaami bano ababiri. Story netuuke oba ku bafamilizi baabwe ab'eŋŋanda zaabwe bakimanye nti balinayo abazzukulu oba balinayo abaana eno ku ddungu babayambeko. Sifo y'ensonga lwaki ffe tujja tukola omulimu gwaffe guno kubanga tuba twagala okuggyayo ekyo ekitasobola kuvaayo oba okwanja ekyo ekitandisobodde just by nakamwa. Olw'ensonga nti abaami abo bagala ne batuuka ne basirika ne bakyala baabwe tebagala kwonona bufumbo.
nate nono gwazaalamu omwana naye mwana wa muntu era n'abaana baazale nabo baki baana tebalina njawulo n'abaana bokola ki boolina so abafamire y'abaana abaami oba temukimanyi nti nno omukyala alina abaana oba eno mulinayo omwana eyazaalibwa omwana ow'ekika tusaba musitukiremu mubeere nga myemba ku mukyalo ono abeere nga akomyawo abaana abaami baneeno okyetaaga mu bulamu bwe okubeera nabo tokyetaaga so bakuyambako kintu kimu kufulumya abaana baabwe nawe obeera obulamu bwona abaana kasabe nga bakola ki balina obulamu obulungi wajewo idea okubanga abaana baneeno tobasuula. I'm sorry to say this kubanga there are so many ladies banza nokubanga bali Uganda nga oli ali wakati etaga visa tetaga kitetaga ki nene basula abana kasasiro ne basula abana munyala kubanga tubira babibeerawo emirundi mingi nnyo wajja omutima omuvumu obutasula abana bo nga tuli wano ku ddungu wetaaga okulya buli kimu kyakusasulira okuva mu famire yaffe batukuza abaana bangi Nera nga bakitaffe batukuba bagamba olubuto olufuna omwana w'omuzaalanga omwana tebamujjaamwa omusaayi ogwo gukolema kuyamwa kiyama gujja gukabirira kati nakozibwa neyo motion nagamba nze sirijja mu lubuto okulujjamu nfe so wakula nakyo nakula nakyo obwo olubuto tolujje omwana omuzadde tejakugirako mu bwongo nti abaana bano sina kyakubaliza sina wakubasuza kambasuule lwaki twafuna kiki ekyakusikiriza nyo n'ogamba nti kubanga oli ayinza okugamba nti katambuleza zira ebiganda abaana mbaleke emabega kiki ennyo ekiri munda mu gwe ekyenjawulo ekisukirira ku bakyala abalala abasuula abaana baabwe gwe kyowulira munda mu gwe nze sawa kujjamu lubuto kukeera ku makya kusuula mwana wange oba kumusuula mu kasasiro kubanga bangi babateeka mu buveera ne babateeka mu kasasiro ne babatta kati omwana wange mba mwagala nnyo olubuto mba nalukoza Katonda yaba yalumpa so sakeera ku makya kujjamu lubuto ng'abantu abalala bakola by then babeera gamba nabo baba balina fiyeri tuli ku ddungu zaala omwana kagenda kaaba abantu wetuli mu bed space tebakaagala beetamwe bakuboggolera ofulume nze nabeerawo mu mbeera yonna ate ku muwala nayisibwa bubi nnyo kubanga buli omu nali ngenda okufuna ennyumba bangobaganya nange nenkowanga omuntu omuzigiti guli omupya mutwali tusula nga tegunnaba kuggwa kati saawa eno okola oba tokola saawa zino sobola kukola olw'abaana bange naye obeerawo otya kwebaka kulya kunywa wabaddewo omuntu nga yankwatirako ku baana bange okuva yansanga n'olubuto olw'omuwala nga lwa myezi 7 n'agamba okubonaabona sikufa nange binina ebyempiseemu bingi tosobola kusula mu kifo ng'ekyo kubanga yakiraba nga tusula ku bibokisi mu muzigiti so nantwala ewuwe nensanyuka kubanga buli omu yali angobaganyiza ate bannayuganda bannange omunnammwe waaba n'ekizibu tomuvumirira togamba ani yakutuma okufuna olubuto Katonda embuto yazigaba wabeerayo n'abatalina baana ate nga balina ssente wadde nga baagala abaana mu malya gaabwe omwana n'abula so Katonda yaba yamukuwa neera Katonda yasigala atugabirira mpola mpola nga wetuteeteekanye kituufu so kati saawa eno oyo mwami akuyambako okusula mwami oba mukyala mwami naye alina abaana 2 bali wano naye bali wano eno naye bo bali oke bali wa musumba waabwe kale tetujja kwogera amannya ga mwami oyo kubanga abantu abamu tebagala basanguza ate ku mpewo naye nga omwami gwe ayambako omukyalo ono ku by'okusula bambi weebale nnyo weebalire ddala tusaba Mukama Katonda abeere ng'ate akuddizaawo oba akuwe ekyo ekyasinza okubeera ate ekirungi nti naawe oluba oba ovudde mu bulamu bw'ensi oba abaana b'abaana bo abazzukulu bo nabo Mukama Katonda alibagabirira olw'ekisa kyo kyolaze omukyalo ono n'abaana omanyi bagamba nti kyosiga kyokola ki kyokungula olisiga ekirungi olikungula ekirungi olisiga ekibi olikungula ekibi so ekyokulya naye akuyambako
Ebyo. Kati omwami ono muna Uganda? I'm Nigeria. Nigeria. Yeah. He's 57 years old. Aina 57 years old. 57 years old. Emyaka 5 mu musanvu. So ya bed space, bed space eh? Yeah. Kati abantu abalimu abalala bali bana Uganda bana ba Nigeria. Nsajja mu Nigeria era n'obudde kati atugobaganya. Kasajja kavubuka kali awo keyapangisa awo tusula. Yakapangisa ka Nigeria. Ekabagobaganya muve waawo. Ne mwe eri bed space. Bitanda bisatu. Nakwako kimu. Nenda sako n'ekimu. Kyali kibeerako omuntu omulala. Complaining ako nti oba abaana bikibitwa tugende. Abaana baagala nnyo. Kama Katonda mwe. By the way, ebiseera ebisinga Banigerians. By the way, Banigeria tubeevuma nnyo kubanga bo bawogola nnyo kituufu naye ate oyituka ku mutima oguyamba. They are number 1. Mwami oyo Mukama amutwere omukisa yebala nnyo yebalire ddala. So tata w'omwana ono kowole ne family ye ebuyambeko soka tugalawo ate program y'olwaliro Mukama wanaaba ayambye ne ba respondinga ne twali kunaba ese njogereko nabo bana respondinga then tuba kigenda mu maaso. Nkola family ya tata w'omwana wange omuwala azaalibwa Ntungamo era n'omusajja wa Ntungamo Mbarara district. Yeah. Amanya Yebeli Mubangizi basenga b'omwana wange omuwala bonna abaana balabye channel ya YouTube mbalajanira omulanga gwange saba kunnyambako munziruukirire sobola okuza abaana bange e Uganda n'omwana wammwe omuzukulu. Okay, so tugenda kukyako enamba y'omukyala ku screen. Egenda kubeerawo wansi anti namba eri ku WhatsApp of course bayigeddeko naawe. Enamba eri ku WhatsApp bw'obanga oyinako ku idea nakola twogeddeko tusaba otuyambe. Bana Uganda bannaffe tuyambeganire wamu. Bw'obanga bana abaami aboogereddwako obamanyiko ne we bali. Tuyambe obeere ng'ate oyitako eyo enamba either y'omukyala n'oyogerako naye oba ku namba ezaffe eziriko eza Nyondo Media. Bw'obanga oyina information yonna ekwata ku bantu abo tubanoonyeze wamu ate babeere nga bayambako omukyala azeeyo abaana ewaka. Nawe kennyini oyinza okuba nga okwatiddwako oba nga obeera muno mu kyalo jjangu osobola okufunayo ekyokulya n'okiwa omukyalo ono anything you can get. Era n'omusanga nga ali ku kkubo oba nga alinako gy'alaga bw'omusanga ng'omukyalo ono nga bumulabye oba olusino oba ngambye nti oba nnyambako wano bambi togaana n'obusanga nga obabadde atambula gwenda katukuna kubina kubeera oyina teweesikamu kubanga ate okola ki ng'omuyambako oba nga osobola tekibeera kyampaka. Naawe ennamba egenda kubeerako oba nga osobodde okwogerako naye omuwa ku magezi oba nga oli side ze nekyalo gy'osobola okumusanga omufuddeyo kyakulya omukoddeyo ka shopping anything kiba kisoboka Mukama yanakuddizawo naye ng'ensonga enkulu oba ekisinza tubitadde ku batata b'abaana babeere ng'ate muvaayo tube nga tuyambako omukyalo ono abaana bakole ki badde Uganda. Ebigambo bisimbayo kimu bibiri mu kwantugalawo programu y'olwaleero. Nsaba abantu bonna abatulaba nsaba kunziruukirira kunsonderako ku ssente z'eddwaliro kubanga zo ez'omuwala baŋŋamba nino zitoole $200. Sente zikyali nnyingi nfune birth certificates z'abaana bange zikyaliyo. Nsaba abantu bonna abatulaba ensi zonna bakaabira omulanga gwange. Nina abaana 2 beetaaga ebyokwambala emmere amata sukaali pampa buli kimu mbakaabirirako buli kimu batubanja kati simanyi nakumanya. So gwe wenna ali ku Nyondo Media olunaku olwaleero tubadde ate shalja gye tukoledde ate era nga mbadde ne wiki content creator nga bulijjo bwewaayo lefa production era nga mbajjukiza nti ku lefa production tulinayo omuzannyo gwaffe banayo guli mu kutambula essaawa y'olwaleero baguyita Veronica
my little sister Veronica. Go in ali ku Nyondo Media alaba genda ya tulabe how talented we are. Eranga nzanyanga Jojo waliyo Vero waliyo n'abazanya balabangi nnyo ate eranga content creator wiki yate director wa omuzannyo ogwo bannange mutusupportinge nga musubscribinga mulikinga n'okuba nga ate musharinga content waffe nakwa tukomyawo mubeere bulungi Mukama Katonda takumira mpeera mwena batukumire Nyondo Rozet Nyondo Media.